mwe tudde mu byaddala omuntu eyatonda alien skin mumuwe obudde bw'abanga maama tumwebazeeko ekintu kimu kye yakola bwe gabanga amagezi yanywa manywe mu mazzi oba mu ddagala yanywanga ng'agenda mu ddwaliro nga ddagala lye baamuwanga balinoonyeeko ffenna tuliwo abaana baffe kwebyaddala akasajja kategeera nnyo alien skin ategeera nnyo bannaye bannamawulire ku luno lubakeeredde ebyo mubadde mwewaanawaana mpuna ate manya mwe muwanisa abayimbi kati mujje mumanyira alien skin bannaye omusajja badde butumanyira ku nsi ya mukama wano n'ogenda ku tv kisa n'akugamba oyagala kukukyaza pulogulaamu yange mpa emitwalo 2 ne kajja ne keewaana ne kajja n'obuzindaalo sebo olina jja ne yeewaana nze yafuula kamiliyoni owakabi nze yafuula kamiliyoni owakabi kati alien skin mumulaba edduka yazze kubayigiriza yasabye miliyoni ezi ayagala miliyoni 5 bw'oba tozirina tozunga na buzindaalo obwombojja leka akole story ye ku TikTok ate akusange ng'ogijjeeyo ogenda kuwa fine ya miliyoni 10 ebana mabuli bade abasajja mu abo TV bane mumanyira omusajja najja ku TV alira n'omusasuza kati kale kati kimenka abalina asinga okunuma kiri kimu bannamawuli mwe benyinyi mufuula nti abantu mwe mubaleeta ale ne mubasuula kati mwe mwagaliza nsi yammwe oba mwefuula abaagaliza ensi nga nensi temujagaliza mwe benyinyi mwe musooka okukuba bannayuganda bannammwe wansi ku ttaka bu mwali mwakuba kirevajje ku ttaka mwamala omukuba wansi kirevajje ku ttaka kati kiyafunye ate omuntu yazaamukwata kati mwefudde mwenambu kati mumulaba abaana ba TikTok batandise okuba nga bakwata ku kirevajje bambi addemu asituke baba tamwerabidde kati ababu TV mwena mutandise okujja mu muteekako amaaso bwe muti yasituse azze kwegamba omuntu gwe mulaba nti azze gwe muteekako amaaso bwe muti lwaki temugende eri mubanoonye eri nga bakyali bwansi ne mubasitula lwaki mubaleeta bamaze kuvaayo alien skin nga tanakuba wano gundi hit tewali yali amunoonya nga abeera ku TikTok nga mumuvuma mwamuvuma kyambala biki ekyo kyambala bubi kibeera mu nkwakyo bweba nga nkwakyo yereeta amagezi kutandika n'enkya ngenda kulya enkwakyo era omukazi ngenda mugamba ewaka era fifi nkwegayiridde tandika okufumba emmere ng'ogerekako enkwakyo era bikayereeta amagezi abali enkwakyo bategeera nnyo mwana ayayaya nze ekitadde